nti abasajja balaama n'alaamira abaana be n'abategeeza omulabe we. Dawudi yategeeza Sulemaani obusajja bwonna obadde bumulemesa era n'amuteera ne Kristi obuteeka okufa tabuganyanga okaddiwa, era Sulemaani yakikolako. Eyo ndagaano nkadde. Pawulo yalaamira batabani be mu njiri n'ababuulira abalabe be era abalabe b'enjiri, abamu n'abalaga nti abo basonyiye, abo n'abaga nti abo Katonda abanenye, bankola bubi nnyo Katonda abanenye. Naye yalina okubuulira abaweereza basigadde baleme okugwa mu kitimba ky'abagwagwa bali. Bwe weerabira omulabewo oba weerabidde obulamu bwo. Okitegedde. Then waliwo ono gw'obadde omanyi nga baddeewo n'atemanga n'embeera tenaba nakubeera mbi nnyo. Abalala n'atemanga embeera mbi n'akulaga taliiwo, tomubalira mu bagenda kukubeererawo. Tomwerabiranga eyakulekawo nga giwunye, embeera ng'egaanye. Ate baakulanga eri babeera batukyekingako. Oluteerera bw'oti ogenda olaba nga baleese ennyindo. Mu kyabalamuzi essula ye-11 bagoba omwana nga bamuvunaana bitamukwatako. Judges chapter 11. Ekyabalamuzi essula ya 11 bagoba omwana mu buswavu obuyitirivu, mu kujeregerera okwo bamunvunaana ebintu by'atamanyi, ate bwe yagenda n'abeera bulungi, ate ne badda ne bajja. Kansomewo mbadde sinaba kubabikkuzaako. Judges chapter 11 ekyabalamuzi essula ya 11 katandikire ku lunyiriri olusooka tugere paka ku lunyiriri olw'e11. Era Yefusa Omugiriyadi yali musajja w'amaanyi muzira, era yali mwana w'omwenzi. Giriyadi ye yazaala Yefusa. Olunyiriri olwokubiri. Omukazi ow'e Giriyadi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi. Abaana ba mukazi we bwe baakula ne bagoba Yefusa, ne bamugamba nti tolisika mu nnyumba ya kitaffe, kubanga gw'oli mwana wa mukazi mulala. Ekyo kikwatirako wagwe gwe bazaala obuzaazi. Tolisika. Eyo ey'Oluganda yakigonzamu, naye waliwo oggulera yogere kubanga yali mwana w'omwenzi. Naye Oluzungu yeekugamba nti ensonga gye baamuwa, you will not have any inheritance in our father's house because you are a son of a harlot. Imagine the people that you share with the DNA to tell you such a statement. N'abaddamu ki musajja wattu, ekika kyonna kitu bakugobye. Judges chapter 11 verse 2. Omukazi ow'e Giriyadi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi. Abaana ba mukazi we bwe baakula ne bagamba Yefusa. Abaana ba mukazi we bwe baakula ne bagoba Yefusa, ne bamugamba nti tolisika mu nnyumba ya kitaffe, kubanga gw'oli mwana wa mukazi mulala. Awo Yefusa n'alyoka adduka baganda be, kyakoze kimu kyokka kudduka. Awo Yefusa n'alyoka adduka baganda be. Bayibuli tegamba n'adduka ba stranger, baganda be basobola okwefuula. Bwe beefuula tolwana bangi ku ggwe. Awo Yefusa n'alyoka adduka baganda be, n'abeera mu nsi y'e Tobu. Abasajja abataliiko kye bagasa bangi nno babafubutula bati, ne mwekanga nga mwenna muli ku street. Abasajja abataliiko kye bagasa ne bakuŋŋaana eri Yefusa, ne batabalanga naye. Yefusa azimbye eggye y'abazaamu amanyi, abagamba tusobola, we can.
bye batuvunaana mbu twazaalibwa ab'amalaaya si byaffe. Tewali muntu mu nsi muno ng'alimu by mistake. Katonda yakutonda n'akuteekamu. Kyewuunyisa nnyo nti eyasikira Dawudi mu bwakabaka yali mwana gwe yazaala mu muka Uliya. Of course kyamugira bubi nti yeegomba omukazi w'omuntu omulala, omukazi w'omuntu omulala nga mukulu naye mujje, era n'amuseetinga ne bamutira ku lutalo. Katonda n'abiyingiramu, Dawudi n'akola ebibonerezo bye so that kibaako we kikoma, abantu baleme kulowooza nti kyekituufu ekyokukola. Naye ate mu lubuto lw'omukazi Dawudi gwafuna mu bukyamu mwe mwali kabaka. Ono omukazi ow'omu nnyumba bwe yali azadde ba Abusalomu bonna baali batemu. Bugembe mukwano gwange yayimba oluyimba nti ebintu bya Mukama bino bibuzaabuza. Era omuntu ayogerwako era alyogerwako mu nsi muno emirembe n'emirembe, Sulemaani ne baganda baffe Abayisiraamu bamukkiriza, era amagezi ge tigageraageranyizika. Gaweebwa mwana alinga eyazaalibwa mu nsobi. Amagezi agakyasinze gaweebwa mwana alinga eyazaalibwa mu nsobi. Ensi yonna bwe yandisalidde omusango, Katonda gwe yewa okulembera Isirayiri. Ne Yefusa noono naye bwe twongera ne tumusoma, kabaka omwana wa malaaya ono Yefusa gobagobye yagenda okubeera kabaka wa Isirayiri. Katusome. Awo Yefusa n'alyoka adduka baganda be lwe lwokusatu, n'abeera mu nsi y'e Tobu, abasajja abataliko kye bagasa ne batabaalanga naye. Awo lwatuuka ekiseera bwe kyayitawo lwennyiri olwokuna, abaana ba Amoni ne balwana ne Isirayiri. Awo lwatuuka abaana ba Amoni bwe balwana ne Isirayiri, abakadde ab'e Giriyaadi ne bagenda okukima Yefusa okumujja mu nsi y'e Tobu. Ne bagamba Yefusa lwe lw'omukaaga nti jangu obeere mukulu waffe wangi. Bategeera abagudde eddalu, si be baamugoba. Tibaamugamba nti mwana wa malaaya. Nga kye boogedde kituufu naye nga si ge mazima. Amazima gali nti yenna akuzadde Katonda alina ensonga. N'ensonga ya Mukama tolina bw'ogituukako nga towangadde. Abakuwemukidde si ye Katonda, singa ekyo waliwo akiwulidde. Abakuwemukidde si Katonda, bantu buntu. Weekwate Mukama yalina pulaani yaffe tagisharinga na muntu yenna. Bakulaba awo ng'olinga ekitagasa kubanga tebalina kopi ya pulaani. Munange Kyabalamuzi 11 Judges 11 verse 4. Awo lwatuuka ekiseera bwe kyayitawo, ebintu byonna biwa ekiseera kijja kugwa. Buli kyoyitamu gwali ku solti. Y'ensonga lwaki olaba abantu batuwadde ku ssente tuze bujja ebyuma. Waliwo abataasobodde nga badde tayina naye nga gabwe n'agiraba nti nja kuyitayo, nja kuweerezaayo. Kubanga gwe mugaso gwa soloti guno, olwaliro bw'oba waakuyiga oyize. Ekisooka ky'oba oyiga nti buli ali mu nsi Katonda amwinako pulaani. Pulaani eyo kopi tewali mulala agirina. Bajja kulaba nga ali planless, but God has a plan for you. Ekyokubiri, ky'oba oyiga nti okuzaalibwako tokulinaako control. Hello? Tolina control ku kuzaalibwako. Singa twalina control ku kuzaalibwa kwaffe, ffenna buli omu amanyi yandimuzadde. Wandisinziddeeyo n'ogamba Mukama Bill Gates akuzaale. Wandisinziddeeyo n'ogamba Katonda Elon Musk akuzaale.